Abantu mu bitundu by'e Mubende abayaniriza enteekateeka y'okuddaabiriza oluguudo luno ng'akabonero k'enkulaakulana mu kitundu ate bandyevu enteekateeka eno olw'amawulire g'ebyuma ebikebera amagumba okwonooneka nga kiva ku bimotoka ebikola oluguudo luno. Okusinziira ku Dr. Alex Ndema, embeera y'ebyuma bino ezeeyonooneka bukya oluguudo luno lutandika kukolebwa nga kinagamba kikyataganyizza emirimu gy'eddwaliro. Machine which is very close to the road, it malfunctioned a bit, so we are not able to do some procedures, especially where the person is in a standing position, but the others are being done. So the only issue here is that we cannot repair these machines now since the vibrations are still ongoing. As soon as they finish this section of the road, constructing it, then we shall repair them. Atubulidde nti nenfufu eyitiridde ku luguudo luno erina kyekoze ku byuma bino. As you've seen, it is not only the dust is not only affecting the hospital, it affects the whole town. Katasa abalwadde balina okukeberebwa amagumba nga bakozesa ekyuma kino okugira nga bakozesa amalwaliro amalala okutuusa nga bamaze okuddaabiriza ekyuma kino. Abatuuze bakozesa eddwaliro lino kw'ossa n'abakolera okumpi n'ekkubo lino bagamba nti embeera eno ebakozesezza nnyo. Babenga bayiwawo amazzi nga mangi ebiseera ebisinga babenga bettanirawo nnyo okuyiwawo nnyo amazzi kubanga bw'oyingira eddwaliro omuntu eyazze mulwadde ate n'ayongerako enfuufu bajjamu n'essenyiga. Yuzi natuteyo mulwadde mu ddwaliro ng'agenda kuyiwa ekifaananyi mu ekisire naye nagenza okutuukayo ebyuma byakyankalana byafa bagamba mulimu vibration zabyonoona enfuufu. Motoka ezeeri nga tewali enfuufu yonna ekutte abantu babatomera wano kyokka abaana bagenda kuddamu ino ssomero eno kereziya eri ddwaliro ly'abaami. Ssentebe wa disitulikiti y'e Mubende Francis Kibuka embeera eno agitadde kuba kontrakita kukola kasoobo. Weewaawo byonna biri intergovernmental organization kiri nti ate twandibadde twongeramu kajanja ak'okulaba nti twanguya tuleme kukosa ddwaliro eryo kuba nalyo bwe lifa bwe mubaamu ebifudde ng'ekisira ennaku ezo yatataganyizibwa enfuufu n'emisinde gy'ebyuma ebinyiga oluguudo era ne tufunamu obuzibu. Tugezezaako okunoonya kontrakita abakola oluguudo luno okusobola okumanya ddi we bagenda okumala omulimu guno wabula tetusobodde kubafuna.